KadaamaTV kwe mukutu kw'oli nga twasalawo okubeera nga tujja e Buwarabu ate nga tukyajjayo kye tulina okukola kubeera nga twewala ebintu ebimu, kubeera nga tulabula bannaffe ku bintu ebiba bituguddeko, babeere okubeera nga tebagwa mu buzibu obwo. So nsuubira buli kintu kyonna ekikubeerako gezaako okulaba ng'okyeyalinga ne munno abeere nga naye tagwa mu buzibu obwo. Tulina okubeera n'omutima ogwagaliza, tulina n'okubeera n'omutima ogulaga nti eno engeri gye tuzzeemu basajja bano tulina okubeera nga naffe tubalwanyisa mu magezi okubeera nga tubabeeramu. Bintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso ebikwatagana ku mpeke ne chemicals ze mukozesa mu nnyumba. Twagala okutwala okulabula nti si buli chemical gy'osanze mu nnyumba ogikozesa nga tonnasomako. Obuzibu bwe tulina nti tulina bannaffe abasinga okujja ku Bakadaama nga tebasobola kusoma Luzungu, tebasobola kusoma Luwarabu olubeera luwandiikiddwa ku gundi ezo. Naye kano ke kakodyo. Mama kasita agamba nti ddira ebintu ebyo bitabula ogende oyoze ettooyi, n'abeera nga takuwadde gloves. Ekisookera ddala musabe gloves. Bw'agaana osobola omugamba nti mama sooka obikwatemu ndabe. G'oyinza omugamba nti okozesa amagezi gonna agamulaga nti gwe sooka obikwatemu ndabe oba tebyokya. Bw'olaba ng'agaanye obikwatamu togeza kukwata mu bintu ebyo kuba abaana bangi nnyo abazze wano nga balwadde engalo. Baana bangi nnyo engalo zaabwe ezibibuse najja nga engalo zikakanyala. N'otunuulira omwana ng'engalo ze nkakanyavu nga ziringa ezitaliimu mazzi. Chemicals zino zirina engeri gye zisikamu amazzi agabeera mu ngalo. So mwegendereze nnyo n'amakerenda gennyini gano ge babawa. Waliwo amakerenda ge bakuwa naye ng'oli amaze kukuwa tasomye na expiry date. Abawarabu abamu abasinga nabo tebaasoma oba ayinza n'okwerabira okubeera nga akuwa amakerenda g'atamanyi nti noba gali expired oba tegali expired. So kye mulina okubeera nga mukola kwe kubeera nga musoma ku makerenda gano ge bagenda okubawa ne balema obbawa amakerenda amabi. Tugenda bawoninga chemicals ezo, waliwo gye bayita flashu, chemical eyo si nnungi n'ebintu ebirala. Naye kansooke ku Kadaama yagwa mu buzibu buno akunnyonnyole yabugwamu atya era asobola kubeera atya nga buvvuunuka. Ekirala mbadde njagala kwogera ku kyamakerenda oba nsobola okubana amagezi. Mmanyi bangi bali eyo balinga nze, omanyi kati ffe we tulwala n'ogamba oba ndi mulwadde omanyi tukola nnyo okola n'emirimu gyotasaana kola egizitowa ositola biki so n'ogamba oli mulwadde n'oba oli mulwadde otya bano tebakuwa off day. They can't. You have to push on with work. Bakuwa empeke ogamba nti ndi mulwadde leka bino mbukutwala mu ddwaliro every time no. Ajja n'empeke aba azigyemu mu kagundi already nga azigyemu tasobola asomako nti oba zino mpeke ki aba azigyemu nazeetera mu ngalo nga ziri mpeke bbiri n'akugamba zimire okitegeera then n'agamba nti ojja kuba oteredde. Tasifaayo nakumanya oba oli otya oba oli like wasuze biki kiri kimu nti zuukuka okole. So mbadde njagala twogere ku kigambo mpeke makerenda ge tukozesa ge batuwa kuba nze bingi bye ndabye ngenza omalako contract. I sure have seen a lot. Nagenda osoma ku ddagala amakerenda nga gayitako dda like 3 years. Imagine like 3 years, 4 years, naye nga bakyagakipinga. So when you ask those medicines, they just give you like 2. Kitegeera takulaga naye nze nagamba bonna bafulumye nga iwe ntandika okugaceking banneego nanga li expired. So njagala twogere ku kigambo mpeke bannaye. Empeke za bulabe za butwa ate waliwo n'eddagala erimu lye tukozesa like cleaning toilets baliyita fresh nayo lyali linzise engeri gye tukola tukowa nnyo. So saafuna budde bulisomako baliteekako kigambo don't mix. Saafuna budde nali nkooye nga azunguka ate no bayita nnyo oba tonawumuza kino ne bakuyita okitegeera. So naveeyo ne mixingamu ate ne njiwa mu Clorox bannaye dadde I'll never forget it in my life.
tuba tukyeyongerayo ne voice note y'omwana muwala oyo nga tubuulira obuzibu bwe yagwako mu mbeera y'okubeera nga chemicals ezo zaali mbi nnyo. Tufunyeemu obuzibuzibu naye kangezeeko okulaba nga nziza voice note eya mwana muwala oyo agimalirize bulungi. Eddagala lirina kye lyankosa kubanga I don't feel the same I was. I don't feel the same. Era ekiri kumpushinga okuddayo osanga nalinyowenze contract. I feel like something happens to my heart. Osanga lyankosa oba lyanteekako obulabe, so kiri kusinga okunzizaayo njagala ngende ku musikane ndabe omutima gwange guyimiridde gutya kuba nnumizibwa. So njagala ekintu ekyo bambi tukikwateko. Neeyanza gesebwa olwakaddeko. Ndowooza muwulidde banaye twegendereze empeke ze batuwa babawa nnyo panado gezaawo okulaba tebakuleetera buleetezi naye wali kyali badde beta n'olaba packet oba kapaaka mwe bajje eddagala lye bakuwa. Oluusi ayinza okuba nga yeerabidde nga sigamba yagadde okuwa eddagala bbi naye n'abeera nga yeerabidde. Oluusi eddagala liyinza okubeera nga fu, oluusi eddagala lino libeera nga lyokya. Mujje mwegendereze engalo zo engeri gye wagenda e Uganda oba ng'ova e Uganda engalo zo wajja nazo zijja kubeera za njawulo nnyo n'engalo z'ogenda okukoma wano nazo e Uganda. So mbasaba buli kintu kyonna kye mubeera mukola mubeere nga mutaddemu gloves. Omuwarabu Kasa agamba nti nokwata mu kemiko yonna gy'otamanyi gwe mugamba asooka akulageko. Gwe mugamba osooka okwatemu nange nkwatemu. Ebintu bino saagala mubeere nga mubitya kuba bw'oba otya okukwata mu kemiko gwe lwaki oba oyagala ngikwatemu. So njagala mubeere beegendereza. Twogedde ku mpeke, twogedde ne chemicals ze mukwatamu n'ekirala waliwo vidiyo wano gye tuyina gye tutannakakasa bulungi nnyo. Waliwo omuwala yatuweereza vidiyo nga Omuwarabu bakola yagenda mu nnyumba Omuwarabu bakola nga bw'onoolaba sabbuuni. Kati sabbuuni oyo babeera bamukola nga bamugezesa ku ye atulaze engalo ze zonna nga zaakakanyala naye agamba nti yagenda okigwamu yakigwamu lulala nnyo nga bamaze okutabuka babboosi abo mwalimu babboosi babiri ne batabuka kampani eyo nebeera ng'etabuse. Kati bboosi ono yali atandise okubeera mukwano gw'onoki muwala n'amugamba nti oyo omwami agezesa ku mmwe okunaaba mu ngalo. So njagala nnyo mwegendereze n'abantu abagenda mu nnyumba nga Abawarabu balina ebintu bye bakola nga babikolera mu nnyumba manufacturing nga sabbuuni bintu ng'ebyokulya nagamba sooka olyeko sooka otesitingeko. Lwaki oyagala nze mba testingako? Nsuubira omumwa gwenira nawe gw'oyina digestive system yonna gye nnina naawe gy'oyina, so osobola nawe okutestinga. So njagala nnyo mwegendereze nga babagamba okutestinga ekintu ky'otamanyi. Ky'oba olaba ng'oluusi abaana abamu babateekamu amagini nti oli agenda n'agamba kola bwoti ne bwoti n'akuteekamu ebintu. Waliwo omuwala gwe nabaleeterako Mariam yabagamba nti boosi we yafuna soda n'amuwa omwana n'amugaa agenda omutwale Mariam. Agenda omuggula bw'ati teyavaamu na gaasi n'agamba naye ono soda tavudde mu gaasi ate nga mulamba kyo kigenda mu maaso. Agenda omukwatako wano ku gundi ku mumwa nga waliwo ebintu ebiseerera okitegeera era naye ennyumba yagivaamu. So njagala nnyo mwetegereze buli kintu kyonna ky'oba ogenda okukola. Ddala obuzibu abaana babufunye nnyo mu mpeke zino ze bamira kuba bazikuleetera buleetezi mpeke bbiri mama baba ndi mulwadde kiki nti mutwe gwe gunnuma mira ku ezo nogaa ate zino nga sizitegedde nti aze empya ze ziriko. So balina ebintu bye batestinga. Waliwo ne factories ezikola amalwaliro ezikola amadagala ng'amadagala ago galina okusooka ne gatestingibwa ku bantu. Kati mmwe nga bakadaama babeera mu mayumba agamu oli ajja agenda bugamiize ninayo omuntu gwe nsobola okukozesa ne testinga eddagala eryo lireactinga litya. Babeera bajja kuwa eddagala lino olimire babeere nga bakukozesa nga experiment. So njagala nnyo mwegendereze n'ono munnaffe yennyini abawadde obujulizi obulaga nti ekintu ekyo yali akiyiseemu era ne kimuyisa bubi. So buli kintu kyonna ky'osanga mu nnyumba y'Abawarabu ekizibu kye tuyina nti tuyina abaana abajja okukola eyo ng'abaana bano tebamanyi Luzungu ate n'Oluwarabu nalwo tebalumanyi nga kitegeeza bali nnyo mu katyabaga nnyo ak'okubeera nga ebintu bisobola okubyokya. Omuntu ayinza okubeera nga tamanyi nakozesa gaasi. Tetugaanye wabeerawo wano okusoma okubeera mu wiiki eno esooka
Naye okusoma okwo tekusobola kumala kuba tosobola kuŋŋamba nti mu wiiki emu ogenda kunsomesa ebintu bye ngenda okuyitamu contract y'emyaka 2 ate nga ne tekinologi egenda ekyuka. Mugenda kubeera munjigiriza ekintu kino ate mu Buwarabu ate nsangeyo ekintu kirala ng'ekintu kyakyuka nnyo. Ojja kwesanga ebintu bye ba trainingiramu wano mugenda for training for those 2 weeks nga si bye mugenda okubeera nga musanga eri. So mwewale nnyo ebintu by'Empeke Zebabawa, mwewale nnyo ne chemical ze mukozesa ate n'okubeera nga bw'oba omaze okubeera nti omaze okukiliininga wadde oyambadde gloves funayo ko akazigo k'obeera ng'oyisanga mu ngalo omaze n'obeera ng'olina akazigo k'okola ki k'oyisa mu ngalo. Engalo zammwe zireme kalambala, mukomewo e Uganda nga muli balamu, tubeetaaga nga muli balamu nga bwe mwagenda.